wuliriza bulungi nga tonnaba kugezaako kuyingira kikolwa kino. Ngamba gwe omwana ow'obuwala oba omwana ow'obulenzi wuliriza bulungi. Pastor Bugingo atadde Akatambi, atadde video egenda okuba ey'omwaka. Emenyeewo videos zonna zazze ng'akola. Wabula nga omugezi yekka yagenda okuwuliriza n'okufuna mu bigambo bino ebya Pastor Bugingo. Jjukira ekitongole kye tuli mu kulwana nakyo kintu kinene nnyo. Ebintu bye tuli mu kwogerako bijjudde ensi yonna. Ebintu bye tuli mu kwogerako birimu n'abakulembeze, birimu abasomesa, birimu ab'amadiini. Ebintu bino bye twogerako bibunye all over the world ate ng'abantu ababikulira banene nnyo. Wabula nze njagala okulaba ku muntu eyatandika ekintu kino. Ensonga ze twogerako omulembe mulamba Mungu yagusaanyawo n'agamba imwe mufuuse loosika mbasaanyeewo muzikirire mufe mugwewo. Naye ebintu bineeno bigenda bikomawo. Gwali eyo njagala nkubuuza olowooza enkomerero teri kumpi kutuuka. Gwolowooza enseno teri kumpi kuvuunikwa Katonda abeere ng'agivuunika kubanga ate omulembe gwaffe ogw'abaana abato gwe gusingamu obwonoonefu, gwe gusingamu buli kimu ky'omanye ekyambiyone, buli kyakisiru kyonna kiri ku mulembe gwaffe. Okusinga kugiri emirembe gy'edda. Jjukira emirembe gy'edda katugambe tewaalingawo masimu, internet teyalingawo, TVs tezaalingawo, radios tezaalingawo, era nga n'omuntu okuwuliziganya ne munne bakozesanga bbaluwa na buyiibwa, bakozesanga ngoma, teekako n'obukebe nga basibyemu wuzi basobole okuwasiŋŋanya amaloboozi buli omu amanye munne kyayagala okumugamba oba seekyo n'okutambulawo obutambuzi. Naye munange guno omulembe oguliko buli kimu, oguliko tekinologi, oguliko amasimu, oguliko kompyuta, oguliko ebintu bingi nnyo bitandise okwonoona omulembe guno. Oba ffe mulembe omukolimire Katonda gwe yali agambye ogugenda okujjawo. Wabula ng'ate saagala kwogera nnyo ng'obujulizi mbuyina. Yenze Sheila Adita. Bw'oba subscribe nze ku YouTube channel yaffe no kigenda kutwongerako nti nno buli video ze tuteekayo ogenda kuba ng'ozaba ate ekisingira ddala amakulu notification bell w'oba togyerabidde kijja tukola bulungi viewing video okomentinge ekifomu owangalya tokyerabira munnange n'erinnya lyo kijja kubanga kituyambako ate nga nawe kikuyamba. Katusooke tugendako mu katambi ka Pastor Bugingo kaneeno kagenda kuba kawanvuko dakiika nga 15 naye ate kalimu amakulu agasinga. Jangu tugendeko mu katambi. Enzajja walabana n'emulenzi munne bali babisiyaga n'akugamba ono gwalonse mu bangi nalabye akafaananyi kaabwe waliwo badde bakatambuza maama singa abantu bamanyi si balenzi bokka n'abawala singa abantu bamanyi omulenzi nga yeebase ku kitanda eky'eddwaliro ebyenda byonna nga bali byonna bifulumye ekyenda ekyo ekyemabega baakikolanga kifulumya bukyafu kati bw'otampalinga nakyo naddala ku mulyango gwakyo kkiriza nti ebyenda byonna bigenda kuyitaawo kubanga tewakyaliwo kisiba. Ekisiyaga ky'ekintu ekisembayo okubeera ekibi ekisinga okuluma nti abakiyigiriza be bakiyigiriza consequences zaakyo bwe zitandika they neglect you 100% kubanga ky'oba olwadde kiba tekiriiko ddagala. Ekufulu Mukama ziyassawo kasita ozijjawo tewali njingejinge tewali zeekatwe. Akatambi ako kabadde ka Pastor mulamba mu ggwanga lyaffe Uganda. Pastor Bugingo mwena abasinga mu mumanyi bulungi nnyo ne wemba simuhanjudde eddoboozi lye n'ebigambo bye byeyogerera. Musajja omukulu eyagulumiza atambulira mu linnya lya Mukama eyavuddeyo n'ayogera ku nsonga zino. Singa yabadde shehi nga yakyogeddeko abasinga temwandikitutte nga kikulu kubanga ffe abasiraamu avoid commentinga ku nsonga abantu balowooza tukulembeza mitima mibi na butayagaliza kati n'ebyo bivudde mu shehi w'omulamba. Wabula ngenda batwalako ate mu katambi nze akasinze okunkuba ekikwe akatambi akamazeemu amaanyi akatambi nawe kogenda okulaba mazima ddala ogambe bannange enda zizaala amabeere ne gayonsa. Abazadde mubuulirire abaana bammwe naddala guno omulembe fuba nnyo okulaba nti omwana wo akutambulira ku kikondoolo akutambulira mu nkwawa omwana wo akubeere mu nkwawa indati osobole omugamba obulungi bw'ensi eno n'obubi bw'ensi eno bw'oba ogikozesezza bubi. Abaana bangi babeera mu nsi eno ne bakula bukuzi
wabula nga tebakuziddwa ne bakula bukuzi n'akula muwawa kyovulaba mulimu abaana bangi nnyo nga ye okuwemula tekimutwalira budde okugyamu engoye ne yeegala tekimutwalira budde lwa nsonga takuze na nsonyi katugendeko mu katambi nako tukalabe tontiisa nsooka olindeko mukwano w'ekitiibwa mbadde njagala kuyisaawo mbadde njagala kubuuza ku w'ekitiibwa abangi omulungi w'ensi ogamba otya omulungi w'ensi oli otya wololo omulungi w'ensi oli otya tuddamu toyogera Can we finish this for a bit, please? Just hold on. Like, let's finish this interview and then we can continue on that. Yeah. Kale kakati Joey mukwano olowooza otya ku kintu ekyogereddwako about the protest they had today. And obviously what she thinks about the protest okwekakasa ekiwandiiko ekyo ky'abasiraamu kyebawadde leero n'ekintu kikyolowooza the Ugandan thing of the Ugandan community, like okubeera nga boogera ku basiyazi because it's a hot topic, I think, all over this week. nkyogerako kimame ekisookera ddala buli omu alina right okugoberera omutima gwe. Yes, ekisookera ddala. Ekyokubiri, abantu si ffe be bamu, ate buli omu azaala ng'alina kyateekeddwa okubeera, ng'alina jjani ye nga ye, kuba ngendo zaffe tezifaanagana. Nyinza okuba nga nazaala kwagala bakazi, oli n'azaala nga alina kwagala basajja, oba naakula ne bamuzaala ye nga ye ne kimukuliramu nti nina kwagala bakazi bannange oba nina kwagala basajja bannange. Lwakuba kati mu Uganda bakivumirira nnyo ekitali kirungi, cause buli omu alina right okwagala, ate tugoberera kwagalwa. Ani ajagadde? Yes. Ati nze Joy wembayo nengamba njagala Nash, gwe mba njagala. Baate bankase, baate banfoosinze, lwakuba mu Uganda bakiyigiza nnyo okuba ekintu ekibi ennyo, kuba ffena abamu tetukyatambula kuba batiisatiisa. Naye singa buli omu abadde avaayo oba nga buli omu asobola okuvaayo neeyogerako, kuba ffe nze sikyasobola kutambula bannange. Kuba bantiisatiisa, tujja kubatta, muli bisiraani, muli mulekerawo tujajinga. Buli omu nabula bulamu bwe bakyogera. Kati nze mba nvuddeyo Joey. Naaka akatambi ndowooza mukalabye nga neeyongera okubajjukiza nti yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange, kwata ku notification bell, commentinga wansi awo erinnya ly'otolirabira n'ekifo owangalira kijja kuba nga kituyambako ate nga nawe kikuyamba. Akatambi ako nkabateereddewo ak'omwana muwala oyo lwansonga singa sekataddewo mwandigambye nti ebigambo byange bivudde ku mutima mubi na mbootayagaliza ffe Abannayuganda everywhere tukitwala, era nga balala mugenda tandika okugamba naawe omwana abeera asaaga ABCDDD, naye ebyo byabadde bigambo bye yeetunyuza mu kamera n'ayogera ensonga ezo n'abantu be yabadde nabyo. Wano wensinziira ne mbagamba baganda bange abaana ab'obuwala, ebintu bino mubikola mukyali baana bato mu myaka gyammwe emito, kubanga emyaka gyammwe emito gye girimu binene ebintu ate tebinnaba kubanga biyingira nnyo mu myaka gyange. Njagala okubategeeza baganda bange nti mu nsi muno kankibaddiremu, omukyala baamutonda kugwa mu mukwano na musajja. Omukyala baamutonda ng'alina kwegomba mwami, era nga omukyala nga okuba buli omu alina kwagala opposite sex.
omusajja alina kwegomba mukyala kubanga omukyala byayina byebisikiriza omwami. Omukyala alina kwegomba musajja kubanga omusajja byalina byebisikiriza omukyala. Kaakati gwe omukyala okeera otya ku makya n'ogamba nti gwe weegomba mukyala munno, gw'oyagala afuuke bbaawo oba afuuke mukyala wo, kibeera kiwa amakulu? Of course tekikola amakulu. Omulenzi ovaayo otya n'ogamba nti gwe weegomba musajja munno atayinako kitundu kyonna kikusikiriza naye weesikiriza ekikusikirizako ye kabina. Akabina ako onoosobola okafunisa olubuto ne muzaala abaana. Ye mubadde mukimanyi nti nno akabina ako mutempalinga na kitonde kirala ekiri ku mubiri gwo ekikuyamba mu ngeri emu oba endala, era ng'ekitonde ekyo baakiteekawo kyakubanga kifulumya bukyafu wabula si kyakukozesa kwesanyusa. Ekitonde ekyo baakiteekawo ku gwe kikuyambeko okuliriizinga ebyo byonna ebikyafu ebikuli mu mubiri wabula tebaakiteekawo kwesanyusa. Muli mu kudisorganizinga system yammwe, muli mu kutta obutonde bwammwe, ekyendo kisetudde okizze wano eno, bayinza n'okukyasa n'obeera ettuuka ekiseera nga mabega tewakyakwata nga buli ebijja bekuyita mu buyise. Ebintu bino abantu ababayigiriza ebintu ebyo tebababuulira ensonga na bibi birimu mu bintu ebyo, naye ebintu ebyo bikyamu nnyo. Ojja tuuka ekiseera ng'oyambala pampa, ojja tuuka ekiseera nga buli kintu kikuyitamu obuyisi, buli kishafu kikuyitamu buyisi. So mbagamba baganda bange obudde bukyali, ebintu bino musobola okubivaako kubanga tebimakinga sense. Abantu ababibayigiriza mu nsi zinene ez'abazungu ate bo munaye tebabikola. Ebintu bino kyandibadde okay if a woman tries it out with a woman. Kubanga olaba omuwala asobola okwesonsekayo kaloti n'asigala nga mulamu, neyeetekayo kyukamba n'asigala nga mulamu, neyeefumita y'engalo n'asigala nga mulamu. Naye omusajja ku musajja okwata otya obutonde bw'obw'omwami n'obuyingiza mu kifo ekyo ky'omanyi bannaye simanyi na wakukinnyonnyola, naye nga kansuubire vidiyo eno ebatuuseeko bulungi. Ebisigadde ngenda bireka mu ngalo zammwe nga mweyambisa comment mu commenting emmanyi biki bye mulowooza. Embagala nnyo. See you in my next video. Subscribing ate okwate ne ku notification bell. Embagala nnyo.